tuyina amateeka g'ebyokulonda agabaddewo nago tegateekebwanga mu nkola era singa gabadde gateekebwa mu nkola singa tetwetaaga naffe bacandidates genda kutuula ku ttale center singa tolaba bacandidates bebasiba bebakuba abantu abanominations okubali amagye okubanoonya n'ebintu ebirala ekitta abantu ekyaliwo nga amagye gakikola electoral commission nga teyina na buyinza nga tevaayo nakukyogerako nga tesemateeka agirambika obulungi omulimu gwayo. Kati olunaku olwaleero okujjako okubuddiisa abantu amateeka abantu ge baleese era ge baagala okugezaako okuliirako ekiswaga okulaba nti be bageze nnyo naye bategeera tegayina kyukakyuka nnene nnyo. Bagamba nti amagye okutenyigira mu kalulu olwedde etteeka libaddewo okuvaayo okukendeeza ennamba y'ababaka ba paaliyamenti ekyo kyonna ffe kitwagala naye ogenda n'otunyulira n'ogamba muli bameka mu abagenda okusalawo bali abajjira mu kuba abantu n'okunyigiriza abantu mu bifo bino ate bw'oyagala bejjeko obuyinza ate nga bebasinga n'obungi. Constituency nnyingi nnyo ze baakola mu west n'abatalina nnamba y'abantu baweza 1,000 nga alina 2,000 ate yagenda okusalawo nti ekifo kyange kiveewo. Weewaawo bino ebya upper house ne lower house olabira ddala nga kuwuliriza bannayuganda ate president abeere ne runiment balina ekigendererwa kye baagala okuvuga mu direction kye baagala okuleeta badeliveringira eri gavumenti ate demokrasi y'eggwanga asensibukire ddala ne kano ke tuyibadde tuyinaayinawo abe nga tekayinaamu mugundu. Twagala okubuusa bannayuganda nti ffenna twagala enkyukakyuka mu mateeka naye twagala amateeka ag'olugennyininyini abantu n'abali mu buyinza tebajja okuwa ekitiibwa. Bwe baba tebawadde gano gabaddewo olina bukakafu ki okulaba nti bagenda kuwa gano goyagala obukakafu okuba nti abantu basobola okugagenderako gasobola n'okuleeta obwenkanya. Kati kubuddisa bannayuganda nakugezaako kulaga nsi nga ku mulundi guli bwe baakola ne bakyusa ekigambo electoral commission ne bateekako independent electoral commission ne bakuba abantu netaba na independence akalulu tukakuumanga ababuna kye bakuuma nti kigenda kubbibwa though electoral commission twandibadde tuyina obukakafu nti ejja kutambuza process eno yonna nga buli omu alowooza era nga ali sure nti ajja kufuna obwenkanya. Twetaaga bwetaazi kugoberera mateeka, twetaaga poliisi, twetaaga electoral commission okuvaayo okugoberera etteeka, twetaaga abantu abali mu bifo bonna okugoberera amateeka ag'ebyokulonda agagenda mu maaso agaliwo abantu ne bafuna obwenkanya. Naye ate twetaaga bwe tuba twagala reform zino okubeera ne house eri balanced singa tulina abantu ku luuyi olumu nga ne bagamba nno bagamba nti ye twetaaga nga ate abantu bano bennyini ababeneficiaries si be bali mu kusalawo weewaawo okujja kuba kuwuddiisa ggwanga nti electoral reforms zino we zijja mu kiseera kino tebagenda kutuusa bintu birala kubireetamu. Twagala okwekuuma obulinda n'okugamba abantu baffe bagane kuba na ssuubi ddene nnyo kubanga bino byonna biriwo okulemeza General Museveni wamu n'abantu be baakolesa okukubba obululu nga bwe kisinze ekibirawo.